olusi n'obutamanya n'okujjukiranga kutono ebyo byonna sibivunaanira muntu yenna. Saagala kuteeka byafaayo bya mulala ku mmeeza nabuuzibwa ab'amawulire ekigambo kankiddemu. Ekisooka bambuuza nti lwaki sambala kakuufiira? Nayambalako kakuufiira mwalabako ku bifaananyi. Bannange mmwe mwalaba nabanyumira. Naye mmwe mwagala nkambale ndeke kunyuma mukyala wange ateme. Mbeere ng'abo abatasasulanga mutwalo okufuna mukyala nedda. Naye kyenkola nasalawo nkozese omutwe guno ogutanyumira kakofiira ako. Ngende mu kkooti eya ssemateeka ne mu Supreme Court nga Ssaabawolereza wa gavumenti muwangudde n'ajulira ne tugenda ne mwongera ekigo nga nnwanirira eddembe lyabo abanyumira akakofiira ku mutwe bakambale. Era bangi abasibiddwa olw'akakofiira ako. Okufuba kwange kubaddewo okubafulumya amakomera. Neenyumiriza nti mubo mulimu ne pulezidenti w'ekibiina kyange ekya National Unity Platform. Nayingira mu barakisi z'amagye 3 ku lulwe. Mwe bagamba nga tebaagala civilian. Mwe bagamba nga tebaagala lawyer yenna. Nga bagobyemu ab'amawulire bano. Waliwo ab'amawulire wano abaali betwali nabo eggulu. Ne babafulumya barakisi ku mikko. Twali babiri. Nze n'omusajja Asuman basaalirwa omusoga w'ebugiri. Ne mukwata ku mukono ne mugamba Asuman tetuva wano. Bano abasajja tebasobola kututtira mu barakisi. Ne tulaba commanding officer. Tugaa gwe twagala okulaba. N'ambuuza segona mukola ki mu barakisi? Ne mugamba tunoonya civilian atalina kubeera mu barakisi. Bwe twali tufuluma barakisi nga tumaze olwaba kamera bavuddewo manyi abantu beeragira nnyo ku kamera abeerawo enkombakomba atuna kibibi era naye tulaba tuli wano kakati tuli live tuli streamlininga kubanga waliwo kamera. Gye nali tewaali mukisa gwa kamera, tewaali simu, nga bakola kye baagala bwe bamanyi okwekaza ne mufuluma ne beegaana. Kubanga nze namanya nti obwosi buluma gwe bugira ki gwe buddako. Nze nalina ensonga okulemera mu barakisi nfiirire muto wange Kyagulanyi kubanga wa musaayi gwange. Ekyokubiri nga nze namuleeta mu bintu bye yali afiiramu. Nalina ebbanja gy'ali n'embisasula. Bwe baali bamufulumya olwo nga kamera weeziri nga buli muntu yeeraliikirira nti oba bagenda mubuzaawo. Ne mbagamba atuule wakati mu mmotoka, ntuule sayidi emu, ne mukyala waffe atuule sayidi endala. Bwe baba babuzaawo babuzeewo abantu 3 banaabeera bazibu okutuga okusinga omu. Ne ntuula nga simanyi gye tulaga. Katonda n'asaasira ne batutwala mu kkooti y'abasivilian eggulu. Ne nnyimirira ne mpoza okutuusa lwe namuggyayo. Abooluganda sifulumyanga invoice yonna nga nsaba ssente gyali oba eri ekibiina. Nalufeenya bwe gutyo bwe gwali. Ne mufulumya Nalufeenya batututte Iganga ne mmuggyayo ne nkomawo naye. Tiyagasi bwe baatukuba baamutukubira mu mmotoka yange. Omusajja wa Katonda yali avuga Omulangira Ibrahim Kyakulumbye waali mujulizi singa ebya kamera mba mbyerabidde. Ekibiina kikyo bakitwala
olwaleero abamu benda babeesudya bwe twali tugamba ti ffenna kadi tukwate ya National Unity Platform baatulangira nga bwe tuleese ekibiina ky'abayaaye abamu ne batugamba singa tobadde gwe sandigoberedde abamu bannemerayo n'okutuusa olwaleero baagaana okukiyingira abalala waayitabo babadde wabulayo emyezi 2 tutuuke ku kwewandiisa ne bakiyingira ne bafuna kaadi bwe nawoza omusango n'enzigyawo court martial okufuba kwange ezammwe ebyo ensonga lwaki nammwe aboogedde abandabye ku TV buli eyambuuzizza namugambye nti abantu abantwala mu paalamenti be bannamityana era ne mbagamba nti amaanyi agantwala mu paalamenti ngajja mu bannamityana n'olwekyo kino kye mundaze olwaleero mbadde ngenza okuziika ekannamba eyo ne baŋŋamba abantu nga beeyongera okuyiika awaka ne ŋŋamba bajje kuba wano waabwe ensonga zonna tuzimalire wano kyakwebaza mwami Kibuuka ze wano n'ababuuza nange njagala okuddamu kibabuuza mulowooza ki naye ansa mugiwadde ebirowoozo byammwe byonna mbitutte era mbiwa ekitiibwa naye mukkirize nga sinnaba kubagamba bigambo bingi nina ekintu kye njagala mbannyonnyoleko kubanga nze omu ku babaka ba paalamenti ababeera ennyo ku radio ne ku TV nga twogera abantu bamaze ebbanga nga bambuuza ne ku radio ne ku TV nga banga nti baagala abantu abamu bakokkola enteekateeka eno ya vetting bekokkola enteekateeka gye muyitamu nga NUP enteekateeka nnungi oba mbi enteekateeka nnungi oba mbi saayagala kukyogera nga sinnaba kugiyitamu kubanga tekiba kya bwenkanya bw'obanga enteekateeka tonnaba giyitamu tekiba kya bwenkanya okugamba nti ki n'olwekyo ne ŋŋamba nnyo bassebo ne bannyabo nga bannamityana njagala muweesa mityana mugiweere obujulizi ne Uganda mugiwe obujulizi omubaka wammwe baagala Joyce Ntwatwa omutindo gwe gwa kiboggwe bassebo ne bannyabo njagala kubabuuza mwabali wano ani bwe bajja ne babuuza ku grawundi okakasa nti ddala grawundi yange weeri n'olwekyo bassebo ne bannyabo ebyo byonna byandibadde si nsonga nkulu naye waliwo ebintu bye tusobola okutunuulira ne bw'obanga okola bibuuzo ng'omala P7 ne bw'obanga okola bibuuzo ng'omala senior 4 ne bw'obanga okola bibuuzo ng'omala senior 6 ne bw'obanga okola bibuuzo bya kufuna degree bakuwa max bakola ki batugamba nti ku ground tujja kukola ebitundu 6 ku buli 100 yabaffe kumwe waliwo amanyi ngafunye mmeka ne batugamba nti mu vetting tujja kufuna ebitundu 4 ku buli 100 kumwe waliwo amanyi nafunye mmeka n'olwekyo mu nteekateeka ffenna gye tuyiseemu kuba nalowooza nti oba oli awo nze bwe nagiyitamu makisi bazituwa ne tuzirabako bwe mwesimba ku kifo abantu 5 kitegeeza nti balina okugamba nti gwe mu grawundi wafunye 2 wano mu vetting wafunye 10 ono yafunye 8 n'ono yafunye 7 n'olwekyo ono yafunye 8 ye yakoze eki bassebo ne bannyamu kitegera ekintu ekyo nga buli omu ategedde nti zino ze nakola ki era n'omatira bulungi naye abaffe mwategedde n'okutegeera nti mu nteekateeka y'emu eyo waliwo omuntu nga teyeesimba wantu nga n'ekifo teyakisaba naye nga bakimuwadde mwakitegedde ekyo n'olwekyo bassebo ne bannyabo buli muntu yenna abadde nga mweraliikirivu olumu ebintu ebimu bibeerawo kubanga Katonda abeera ayagala tulabe ekituufu bino byonna nga bimaze okubeerawo okutya kwammwe kuveewo okutya kwammwe kukole ki okutya kwammwe kuveewo kubanga omubaka wammwe waali njagala kwebaza nnyo mu ngeri ey'enjawulo kubanga mu mbeera eriwo ng'abantu abamu batiisa abalala naddala ku mitimbagano ye wasinga okubeera batiisa bannaabwe njagala kwebaza bammemba ba National Unity Platform abali wano mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuyimirira
naye okusinga ennyo njagala okwebaza aba members naye nga bali mu bifo by'obukulembeze abali wano. Mwebale nnyo okujja wano, mwebale okundaga omukwano, mwebale kuyimirira nange, mwebale okundaga amaanyi, nange nja kutambula nammwe. Basebo ne bannyabo, omuntu yenna bw'oba olina ky'oyagala nga kirungi mu mbeera yonna, bw'ofuna ekirungi kino oyagala ekikisingako, toyinza kuva ku kikisingako odde kukiddako wansi. N'olwekyo bannamityana mwenna njagala kubasaba munneetegereze nnyo. Mubadde nange, munjagadde, mumpagidde era mbasiima. Nina okulowooza okw'amaanyi era ndi musanyufu timusazeewo mujja kwongera okutambula nange. Basebo ne bannyabo, olutalo lwe tuliko olw'okukyusa eggwanga si lwa muzannyo. Olutalo lw'okukyusa Uganda si lwa muzannyo. Olutalo lw'okukyusa Uganda si lwa kusaaga. Olutalo lw'okukyusa Uganda si lwa kugezaako. Olutalo luno lwe tulimu lwa ddala. N'olwekyo buli kikolwa kye tukola, buli kusalawo kwe tukola, tulina okusalawo nga n'omuntu atamanyi atutunuulira n'akakasa nti okusalawo kwe mukoze kwa kukyusa ggwanga.